Nkwebaza omulungi omuli ku Bukedde TV yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 29 tuli mwezi gwa mwenda omwaka 2017 nze Sharifa Namibwa okusomera Agataliiko mu Ttuntu nejjukira nti ennaku lwakutaano amawulire mbasi gasomazika tuba n'omugenyi waffe mu studio n'olunaku lwaleero gwe tulina bamuyita Naira aliyo nno muyimbi agenda kuba nga atubulira music yamutandika atya ate twatulabeko nti n'okusoma amawulire nakyakisobola n'olwekyo mulindire mu kitundu kyaffe awo mu maaso awo naye katusobola okutulaga tulina ebitambudde mu ggwanga nga tutandikidde Jinja. Abatuuze b'ebiwenge mu Jinja bekalakasiza nga bawakanya engeri ababaka ba Paalamenti gye bakwatiddwamu mu Paalamenti. Bano bakiikidde Sipiika Kaddaga ensingo olw'okukuba ababaka mu Paalamenti nga bagamba nti yabaliddemu olukwe era nga baggadde ne ofiisi y'omubaka w'ekitundu kyabwe. Katufune ebibadde Jinja. Abeebuwenga okusiba obuwera obumyufu ku mutwe n'okufuuwa vuvuzera mu kabuga kaabwe bakikoze nga bavumirira engeri ababaka baabwe mu Paalamenti gye baakwatibwamu olunaku olwokusatu nga bagibafulumyamu. Tugoye engwara yakulema MP baffe babaisiza bubinnyo ababeerwanyo babafudde bali mu makomera tulaga bali baffe buli muntu bali kumubonyabonya buli muntu bali kumugema mu nkoleta iniyo tulirwanirira ebyaife obutajja batambudde nga bwe bayimba n'okusaasaanya engombo yatogikwatako era bakiikidde Sipiika Kaddaga ensingo nga bagamba nti yabaliddemu olukwe olw'okugoba ababaka abo be bagamba nti babadde balwanirira bannayuganda. Tubaye tukufa esigaino nga tudi Sipiika Honorable Kaddaga niwo omuntu wemera ku mazima aye weena otulire mu olukwe era tulikoba tutubitanga gyobita ku feri awana mu kanso titugwendamu era tulikoba sigala ku mikolo gyabwe akyabazinja gyonka aye okuziika tojja ku mikolo gy'amasanu tojja. Honorable Sipiika Kaddaga yabinza ababaka ba Paalamenti mu Paalamenti ng'aliko bakoba nti oluteeso olukwiraku tibajja kuyingira mu Paalamenti tulikwekalakasa lwa nsonga teri kugikwatako eyo eri kubeera ensonga etukutteko ne tuvaayo ng'abavubuka tulwanirire eggwanga. Oluvannyuma batambudde ne beolokera ofiisi y'omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Moses Muwanika wali omwo ne bagiggala. Mwene numba yamuwe numba ngenumba eno nitulinayo kuba na mu ofisi ya wali omu nga tumweta taida tulijja kikola ku kye twenda tulijja ku ofisi ya mubaka waife wali omu kumwebuuza kugigalawo kubanga twamweta tumwebuuze kutumuwe endowooza yaife yaddemu okwida omuntu ng'oyo atwekweseku buli tukamwenda mu kibuga kyaife Buwenge Town Council ofisi ye tulijja gigala paka wanaida mu kibuga muno atukobere twamuwa tutya obuyinza obutulojja mu Paalamenti yena n'asayiningaku otulyamu olukwe. Tunoonyeza mwami wali omu atubuzeeko saawa zino gwe twagala era tugenda kumutekera ekiwandiiko ku ofisi ye akisanga atubulire ate saabijjawa tukoye bemupira ejjinja okuba abalimba okutugwamu. Babadde bakyawaga ne zireeta poliisi bonna ne babuna emiwabo. Omwogezi wa poliisi ejjinja Diana Nandawula alabudde abantu abeetaba mu bikolwa eby'okwekalakasa nti yenna anaakwatibwa kajjuntuka. Tukubiriza abantu nti bwe baba balina okwemulugunya kwe baagala okukola mu ngeri y'okwekalakasa bayite mu mateeka nga bategeeza poliisi ng'etteeka bwe ligamba bakole n'okwetegeka okwetaagisa mu mateeka naffe okusobola okubeerawo tubawo obukuumi okusinga enkola ng'eyo etaataaganya abantu abalala abaagala okukola emirimu gyabwe. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1. Ne tugendako mu disitulikiti ey'Owakiso bakansala mu disitulikiti eno nga bakulembeddwamu ssentebe Matya Lwanga Bwanika basibye obuwero ku mutwe ne bayingira kanso nga bagamba nti bali wamu n'oludda oluwabula gavumenti abaweereddwa mu Paalamenti okumala entuula 3. Wabula kino kinyizizza aba NRM nga bagamba nti tebasobola kutuula mu lukiiko lwe lumu era nawe kibasazeewo kwe kufuluma olukiiko luno. Wabaddewo okusangana ebitogi n'okuwansiganya ebisongovu wakati w'abakansala b'NRM n'abali ku ludda olwabula gavumenti mu disitulikiti y'Owakiso. Kansala ne Central District Matya Lwanga Bwanika bwe bayingidde mu lutuula nga basibye obuwero obumyufu ku mitwe.
bakansala ba NRM baganya okutula mu lukiiko luno ne bategeeza nga batayinza kutuula na bannaabwe nga basibye obuwero ku mitwe nga bwe bagamba nti ebyabadde mu palamenti tebikwata ku beewakiso. Oluvannyuma sipiika disitulikiti eyo Simon Nsubuga asabye abaagala okuteesa batuule batandike. Aba NRM kye baganye nga bagamba nti ebiri mu palamenti tebibakwatako basaana kuteesa ku nsonga ya kitabakyala ekyase mu kitundu kyabwe. We objected the item they brought and you are putting it forcefully on the order paper. You are saying that the council is your house. It's not your house, Mr. Speaker. Bateesezza ku nsonga y'ekitta abantu mu disitulikiti ya Wakiso ne bennyamira olw'omugagga ategeerekese nga Mr. P ng'abeera mwera eyakwatira bakansala ebiso nga sipiika abakulembeddemu bwe baali bagenza okulaba ebyekitta abantu e Kakiri. Atiisatiisa n'alagira ddala n'amayumba n'agasuula nga mulaba kyokka ne mumuleka emwera n'atuula. Nze nsuubira omwami oyo omu ku bakomandi ng'abatta abantu baffe. Bakansala mu ekitabakazi bakitadde ku byakwerinda ebitanywezeddwa bulungi ne basaba Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura okunoonyeza ku poliisi y'e Kakiri. Look at a scenario where the previous car himself was involved in these dubious things. And instead of that cow being reprimanded, the ministry simply changed him to Gomba. Do you see where the problem is now? The issue of Kachiri. I don't want to make a judgment now because I read in the Bible that every story is correct until we realize it. And as a professional police officer, I cannot condemn the man whom I have not had who investigated. That's what the law tells us to do. I'm sure even you that's what you do. So when you are here, you give a chance to talk and then the speaker decides. So, but I promise you, I am going to honor that. Bino ebyejjedde ng'olunaku lw'eggulo Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura yasinzidde e Katabi munisipaali y'Entebbe n'alagira abakyala okutandika okuwandiisa abaami be babeera nabo nti kubanga eno y'engeri yokka poliisi gy'eyinza okuyitamu okulwanyisa ebikolwa eby'ekitta abakyala ebigenda mu maaso mu ggwanga. William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omulamuzi Catherine kakyagenda mu maaso n'okugonjoola ensonga z'ettaka eziri e Mubende kaliko obujulizi bwe kafunye ku bannamagye babiri nga bano babadde batulugunya abantu ku ttaka mu byalo eby'enjawulo ebisangibwa e Mubende. Okuva leka ave Mubende akakiiko k'omulamuzi Catherine bamugemerera akanoonyeza ku mivuyo ku nsonga z'ettaka kakyagenda mu maaso n'okulaba ku ngejje kanaagonjolamu enkaayana z'ettaka e Mubende kubanga nnyingi nnyo ate nga zirimu ebikolwa eby'obutemu. Abatuuze b'ekirwanyi mu ggombolola y'ebitologo beeyiye mu kakiiko kano nga bajjuza ekizimbe kyonna nga baagala okuyambibwa ku ngeri bannamagye gye bagobamu ku ttaka lyabwe ssaako okubatulugunya mu ngeri ez'enjawulo okulinda okukwata abakyala ne babasobyako. Katanise ne Stephanie yannyina wabegga w'emyaka 4 ng'alomboza ennaku gye yayitamu n'abaana b'omunaana be baali basengula ku kibanja kyabwe ekyaliko yiika 12. Mwami Eric yajingoba Major Eric yajingoba mu yajibeeramu. And my house, I was chased from my house by Major Eric and he's the one staying there. When did that happen? Kino kyabaawo mu mwaka we yangobera yangoba mu mwaka gwa 2013 we yangoba. Naira 2013. You remember the month? Omwezi okujjukira. Omwezi gwali gwa 10. Ono agamba nti munnamagye Eric Kigambo yatuuka n'okumugamba nti adde ewaabwe gye yava. Kampala wayina ku ssente endala zonna ng'oggyeko nti ne mitwalo 8 mwami Meja Kigwanga Meja oyo Eric ze yali akuwadde.
era sente nali siina kintu kyonna kuba tebaŋŋanya kutunda byange naleka ebijanjalo byengera buli kimu kyonna siina kintu kye natunda mpozi obwe ezo sente bwe natuuka e Rwanda era nagenda siina sente kyova olaba era byannema ne ŋŋaaka nkomewo gye nazaalibwa. Ekintu Meja Eric kye yakola n'ensobi era kye yatukolera ensobi ffenna nga bwe mutulaba yagenda n'aleeta ab'amagye kumpi yaleeta balakisi namba era ewange ewaka wasanga abasirikale beebase bagudde wansi kava nga beebase wonna mu lusuku lwange nga bajjudde ate olinawo olinya. Omujulizi w'ekubiyadde Florence yatuwa nga naye alumiriza Meja Eric Kigambuwa ne Meja Katunja okubatulugunya n'okubagoba ku bibanja byabwe nga bakozesa ab'amagye. Ono naye mu kulomboja ennaku gye yayisibwamu yennyamiza akakiiko ng'abasinga basigadde bakutte ku matama. Amagye agaali gaze ne Meja Eric bajjanga babadde ebyambalo ne batusanga ennyumba ekiro nga bakikubanga ezo ziyiika nga balina n'obukozi obulala bwana. Ayongerako nti bano bajja bakambwe ennyo ng'abasajja abagezaako okuwalira baabayisa mu mbeera embi nga namu batuuka okubasalako enviiri zaabwe nga bakozesa amajambiya. Ebintu byongera ddala okwonoonekera ddala abamu baabakuba ne bakwata abakazi baba balyanwa abamu baabakwatanga ne babasala enviiri n'ebiso. Ono asabye akakiiko kano okubayambako baddizibwe ku bibanja byabwe n'okulirirwa olw'embeera gye baayisibwamu. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Mwebale nnyo Ismail Nsubuga nga olina kusuubiza nti tugenda banga tukutuusaako omugenyi waffe ow'olunaku lwaliro mwali mu studio tugenda kubanga atukuzaako katono nnyo aye tumale tugende mu break. Naira Wanze. Walaikum salaam. Oli smart? Webale kusiima naawe. Leero no Juma. Otera gisaalirawo. Ntera gisalirawo omukwano. Ne katola kadde soko lite break then tumale tukomewo tunyumye. Okay. Abalabi baffe aba Bukedde TV mwebale kubeera nga muli naffe ku Agataliiko mu Ttuntu katukomewo. Mukumula koko tukyagenda mu maaso n'okutuusa Agataliiko mu Ttuntu. Naira Ali. Wanze. Obulamu bugamba ki? Buli awo mpola mpola. Nyumidde bambi. Webale kusiima. Aliko Bukedde TV wano yandigadde okumanya Naira Ali yani. Okay. Yes, Naira Ali muyimbi wa Uganda. Ndi mwana nzaalwa wa Uganda. Na amanya gange matuufu nze Nabattu Naira Ali. Lindako. Nabattu Naira Ali neddira njovu. Kati lwaki amanya gonna weetumalire eyo n'olirekayo? Munaye oba olina okukendeeza kuba naye gonna ngaleete gwe tolaba embanda esi oluyina Nabattu Naira ebanga vaasi mu luyina. Oli mufumbo? Ndi engaged. Yennyabusolo. Natulanga akaana akato mu madeetu nga neŋŋamba. Ndi kakulu nnyo by the way. N'emyaka emeka tugireke. Otandika ddi music? Music namutandika mu 2014. Yes, nakayimba kange ke bayita Tulo officially. Yes, kekandeeta ku industry ye. Akayimba kawandikibwa mukulu wange Hassan Chicago n'omwami Dickens Mugasa nti twakolera mu Purple Code Studio. Okusoma kwali kutya? Okusoma kwange tekwali kubi nnyo naye nakoma Makerere nga nakola graphic designing era ne wendi wano practicing graphic designing. Anti kati music yo nkikola ng'ekintu kye njagala ng'ekintu eki talent. Of course nawe obimanyi naye nga bwe mba siri nkola music mbeera mu graphic designing. Tebakkiriza naye nange ndigenderayo omala okuyimbayo n'okwatakwatayo nga woba okoze. Kale webanga bweyagala okwogera. Nedda kati ng'omwana nali ku University of Post nga nzire n'okola bibye nabo bali eri byabwe. Kati akayimba ko kagenda fuli n'akatulo nga tebamanyi. Naye ate ne kabanyumira nako ne kakwata. Teyali mbi nnyo by the way for starters kubanga era n'omuzadde ayagalira omwana we nga ali successful. Waliwo okola ekintu nga takyagala naye ate nekikulema. Naye ate n'okola ekintu nga takyagala ate n'okikola bulungi. Naye nagamba waayo. Genderawo. Ntuuse munaye mpola mpola. Tusubireyo lonki oba likyali? Lonki ejja very soon. Saawa yonna ngenda kuba mbabuulira.
kati mnayo mulabi yandiyagadde omusomero ku malo yafunyeyo kamera naye bufugieko ntasobola okulaba obulungi sooka okumpe watofaayo kale tewali buzibu dama amanya gonna ogaddemu naye liri toyerabira namweyo kamera alright amanya gange nze ndabatu nayo ali era nga olwaleero nze musomi w'amawulire gobeera by the way tovaawo sooka olabe wenkuba embogo mu Luganda okay mukaweefube w'okutumbula ebyemirimu mu ggwanga gavumenti ya Japan etandise okuweereza emmotoka 52 ze yasuubiza minisitule y'ebyemirimu n'entambula zigenda kweyambisibwa okuzimba enguudo ez'enjawulo mu ggwanga ku mmotoka ezasuubizibwa kwakatuukako 10 nga ziragiddwa ab'amawulire ku Spare Motors enakawo. Mmotoka esiwe mu 10 kika kyafuuse ku mmotoka 52 ze zituusiddwa mu ggwanga zino zigenda kweyambisibwa okuzimba enguudo mu gavumenti ez'ebitundu mu ggwanga lyonna. Kino Zaki okuva mu ggwanga Tanzania nga yakulira okusaasaanya mmotoka mu gavumenti ez'ebitundu ategeeza nti mmotoka zino zituukidde mu kaseera ng'enguudo za Uganda zeetaaga okuzimbibwa zituukane n'omutindo. Dump trucks, workshop vehicles, water tankers, and trailers. Tusoose okufunako ezisuuse nga tuziraga ministry esooke erabe then oluvannyuma tujja kutegeka handover yazo official. By'ebizimbe ebinaku ebitaano ebirina okuzimbibwa ku Yunivasite y'e Kyambogo nga bibalirwamu obuwumbi 87 n'ekitundu bigiddwako engalo ng'ebisumuluzo bikwasiddwa abakulu ya yunivasite eno. Ebizimbe bino byazimbiddwa ku nsimbi za gavumenti ze yafuna ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo okuva mu banka ya African Development ng'omulimu gw'okubizimba gumaze emyezi 18. Ambitious Company Uganda Limited yakwasibwa omulimu guno ng'amyuka Chancellor wa Yunivasite y'e Kyambogo ng'ali wamu n'abakulira akakiiko k'essomero akafuzi balambudde ebizimbe okuli laboratory ez'amasomo ga science ne engineering saakola library ya tekinologiya n'awasomerwa abayizi abasoba mu 300 omulundi ogumu. Tujja kuteekamu computers abaana bafune resources oba gye basomera nga tebaze mu library bajja kuba webabeera oba mu classroom oba mu campus wonna wa accessing ng'oyinza kufuna materials mu library. Kampuni esigaza akaseera ka myezi 12 okuterezawo n'awamenyebwa okusinza ku ndagaano gye bakola n'abakwasa contract. Kamishona w'amatendekero ag'awaggulu minisitule y'ebyenjigiriza George Mukunda asiimye kampuni eno agamba nti gavumenti erina ekigendererwa eky'okuyimusa omutindo gw'ebyenjigiriza mu matendekero ag'awaggulu nga bayita mu kuwaayo ebikozesebwa. To raise the scope and the focus on higher education. Yamyuka Chancellor wa University no Professor Elika Tunguha Rwakishaye yayebaziza ministry ssaako ne gavumenti okutwaliza awamu olw'okuwaayo obukadde bwa $29 okubayambako mu kuzimba. Igenda kuba number 1 kubanga teri institution teri university erina facilities ngazo. Damba Taddewo n'ennyombi Kenneth bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kulikayo nnyo musasi waffe olwaleero amambuluga bulwadde ng'okusinga butawaanya abaana abali wansi w'emyaka 5. Leero bwe tutunuulidde mu bujjanjabi obusookerwako olabe ky'oteekeddwa okukola amangu ddala ng'olumbiddwa oba omwana wo. Lelo mu mboozi yaffe ey'obujjanjabi obusookerwako tutunuulidde mambuluga agamanyiddwa nga mumps mu luzungu buluma abakulu n'abato naye okusinga mbukosa nnyo abaana abali wansi w'emyaka 5. Okusinziira ku Dr. Charles Mupere ebiseera ebisinga amambuluga okukwata omuntu gagirako mu n'emmiizoozi. Gajja gasanga omubiri gwo munafu. Akawuka kaleeta mambuluga ekamu ke kaleeta n'emmiizoozi. Jjajja Aisha Nabukalu Nalongo ne Dr. Mupere bannyonnyola engeri gye bukwatamu nawa we bukwata. Olwo begeeyongera kuba kasooka kweyongera olwomanya gayiye ate bw'anywa ogenda okulaba nga gakendeera nga gakendeera. Oluusi abeeramu n'akafuba akatonotono n'emmiizoozi wabeera oluusi abeerako ne karashi mubiri. Mu bantu abasinga begaluma bafuna ebifuba, ssenyiga, okulumwa emitwe n'ennyingo. Singa obulwadde buno bubeera bukukutte oba omwana wo bajjajjaffe baalinanga obujjanjabi obusookerwako bwe baawanganga mu kino bafumbanga enkejje oba mukene ne bassaamu akakomera n'omuzigo omuganda ne bawa abaana ne banywa. Oteekamu omuzigo omuganda ne mukene n'ofumba ne bijja ne biwola n'osengejja n'owa omwana nawe.
babasawo abazungu bagamba nti ekisookerwako ddala kuwa muntu alwadde byakunywa nga n'olumu gayinza okugenda gokka nga bwe kiri nti okugema kusinga okuwonya. Dr. Mupera agamba nti owamambuluga asana yeewale okusemberera abalala anti gakwatira mu mpewo. Naye for psychological treatment oyinza okugamba omwana muweyo kapana n'amira munaku 2 na 3 nakoze ki awonye, naye ng'ekikulu kya byonna kujjanjaba ki mwana oba omuntu akwatiddwa ki. Ate jjajja Nabukalu agamba nti edda okugema abaana babasibanga obusonga mulimu entula mu bifuba. Okuziyiza okulungi ofuna akaddo kano ke bayita mutasukkakubo n'okamusibamu byombi n'entula. Mariam Semakula yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Bo abantu abajjanjabirwa ku ddwaliro ly'ekyabazaala mu Mukono balajana lwa ddagala. Bagamba bajjanjabibwa naye tebafuna ddagala. Abalwadde mu ddwaliro lya Kyabazaala Health Center 3 ku kyalo Ntunda mu disitulikiti ey'e Mukono balajanidde gavumenti ebayambe ebongere eddagala mu ddwaliro lyabwe naddala ery'omusujja gw'ensiri. Eddagala tufuna naye erisinga okuba nti ketera disangayo ery'omusujja. Naddala abasawo kati olaba leero lwe tuze agema abadde babetwaze kuva ku makya kati kale ate singa baba bawerako bano beemulugunyiza ne ku babaka baabwe abatafuddeyo kubayamba kyokka we gutuuka ku kunoonya obulolo nga bakomawo gye bali. Ekkomo ly'emyaka biyamba ki emiyembe yagituwa bibyo byonna babinone babitwale. Eddwaliro ly'ekyabazaala teriyina bitanda tuyambe ku bakulembeze abakola ku byobulamu eddagala teri mu ddwaliro ly'ekyabazaala. Bino babiroopedde abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti ey'e Mukono abakulembeddwa Abdul Mutesasira abadde bagenze okulongoosa eddwaliro eryo. So tugenda kuvaana eno tugende ne mu bifo ebirala ng'amakyaki, amasomero n'ebitundu ebya mu Ntunda mwonna tusobole okuba nga tulongoosaamu nga tusimbamu n'emiti tusobole okuzza obutonde bw'ensi. Akulira eddwaliro Rose Nassali Mugerwa alaze okwennyamira olw'omuwendo gw'abalwadde abajjanjabwa mu ddwaliro lino ng'ebikozesebwa bitono. Ekizibu ekirala ku ddwaliro ky'amazzi. Amazzi tulina ttanka emu endala weeziri naye kuvalorizakolebwako za sementi. David Musi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Weewaawo Naira Ali kibadde kitya? Ate obadde otidde kibaba osomye bulungi. Munange oluganda luteredde kubamuko ku mbogo mpolampola naye nange ntidde neetidde. Program olaba Bukedde TV? Yes, ndaba Bukedde TV. Yes. Program kingo gika mawulire gwosomye olunaku olwaleero. Mugamba nange omunkomyawo olulala nsobola okukola program. Full dose. Manyiwa kukolidde. Bagikuweemu. Oba simanyi. Muzegezesa. Naira Ali ekisembayo kaki kapya kikolinawo essaawa zino kubanga omuntu ate nga tusuubireyo mu maaso. Nakafulumya vidiyo bbiri ebbanga eritabadde lyawala nnyo. Akasookera ddala kayimba nga bakayita mwoyo then nakalala kavidiyo kayoge bakayita sohayo. Nabifulumizza dda era nga kyengadde nsaba nti abalabi ba Bukedde TV munaayona gye muli mugusabe wano ku Bukedde weebuli era mukakuba mugufuna. Okuwaga obusembalira abawagizi bakadde katuweddeko. Waka obusembalira batumaliriza mangu mbadde nsaani naye watufaayo. Waka obusembalira babiri bokka bwe botumirako. Abantu babiri ntumira bannyinja bange bonna gye muli netumira n'ebbebi wange gy'oli ntumanya eri mpulawo essaawa sijja mwogera linnya anti ntegeeza bbebi omukulu naawe obunani kyemanyi waali andaba ntumiddeko bambi n'abawagizi bange mwenna sapoti n'aba ali bambi musabe nezikwange wano ku Bukedde waali. Sokuba sampulinga makayimba konna koolina kola bayagala. Ebyange nawe bya mwoyo emitima twagigatta ebyange nawe bya munda forever kimanyize nawe emitima twagigatta kimanyize nawe tulina kuba fembi forever.